Ensobi nnyo olwali okuligalanga kusande waliwo ko olunaku lwa weekend omanyi omukazi ebbanga lyamaze wano ng'alikuumalira wano kitalo nnyo era kitalo ddala oyo omulwadde yatwaliddwa mu ddwaliro olunaku lwa yesterday ne basanga mbu eddwaliro liggale nga ne babategeeza nti ku Sande tebakola. Ekyebuuzibwabuuzizza since when amadwaliro gatandika okubanga gaggalawo ku Sande. Ebintu ng'amalwaliro etali ssomero nti wiikendi lwaki nti eddwaliro liba liggaddwa. Ninga ekituufu mbadde mmanyi nti amalwaliro gabaako ababeera ku duty ne wiikendi naye bambi ebyembi omulwadde yalekeddwawo agatuulira mbu yafudde. Mawulire si malungi yadde n'akamu era agaveeyo naye nga times oluusi n'abasawo oluusi tobanenya babeera ne gundi zaabwe naye ate abo baba bagamba nti balagajalidde omuntu n'afa kubanga at least nti wandibaddewo omuntu ali ku duty eyandibadde nga addukanya emirimu amalala we batali. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze nkugambye nti waneno tugayina mu bungi nnyo. Mwana muwala Farida Nakazibwe expecting baby number 4. Ge mawulire agali mu nkuubo agajja gaba mawulire malungi nnyo. Why not? Mukama abamu blessings omulungi omulala. Jukira ababiri abakulu bawala ate awo nadzaako ki baby boy kakati amawulire amalala galiwo mbu she's expecting baby number 4. Nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo mu mawulire agagenda mu maaso nnaku lwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP ajja kuba Mityana era ng'ab'Emityana beesunze bitiya kansooke ntwalireko katini nnyo olabe kitambula. Mityana landi yajangalanyenda pulezidenti abantu bakulize abantu balize pulezidenti waabwe bo bagate baba ku Kyagulanyi temujja basibako namukadde abantu balinze Kyagulanyi eno fe twawedde dda a new Uganda bwe twogera ku New Uganda bweti betegeeza basebo ne banyabo Kyagulanyi eggwanga lyalina okulembera eribuddemu ekobuzono omusajja a new Uganda byonna yamaze dde okukakasa nti essaawa ya kakati yamaze okutalaga Busoga region nti kati atandiseeko Buganda era nakakasa nti olunaku olwaleero ajja kubeera Mityana. Tugenda kutandika kutalaga Buganda twabadde Busoga tuli basanyufu nnyo abaana b'e Busoga batulaze omukwano mungi nnyo. Right now we are starting Buganda. This is where I come from. Kakasa ebintu byembadde njogera ebizibu by'Abasoga byonna badde nga babiraba kati ngenda kwogera ku bizibu by'Abaganda wano mu Buganda. Manyi bangi nnyo bagenda kwogera ebigambo bingi naye ngenda kubuulira abantu amazima kati tusimbule mubenkai. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tuvuddeyo eyo Mityana b'Emityana kijja kuba nga kitokota sisaanikira olunaku lwaleero naye twagambiddwako mbu poliisi emmotoka bya poliisi birabiddwako nga byetala eyo ku Mityana road era nga biredde nabyo bulindaala ndowooza kubanga nga wobimanyi nga bakola ogwabwe eyo tuvuddeyo ye full figure Nakangobe Jennifer gwenjogerako agamba nti musanyufu bitiya okubanga bammye Segona kadi ne bagikwasa omukulu Mathias ne bazikwata kadi ne bagiwa omukulu Walukaga agamba musanyufu. Nyongera okweyozayoza Mathias Walukaga kongusi nze ndi musanyufu olwa Walukaga because Walukaga mumanyi ng'omuntu wadde nga naye mukodo siye mugabi nze simanyi basajja abo yabalogo ba sente bazi basala ne bagaba temugabanga naye era nsanyuka nnyo kubanga Walukaga afunye kadi Katonda bwato bwatusitula era Katonda bwato bwatulonda bamu ekyammeya ne baluza ntajja kukisobola kikoze era kyakoze akikoze abantu abakoledde era abayambi
abasajja babaddewo emyaka 15 wemugendako ewamwe mufe wamwe wawunya nalabye Katikkiro ng'akuba kutta mubeereko ewamwe ova otya Bulaayo gy'omanyira abantu mboze mu constituency kwesimba kuki gwani nga ne history we yenna mubi yo background yonna batata b'omwana wo bonna system volongoto nalaba ondiirako empengere ndowooza ng'onoonya views wazifunye Katonda nga agaba views nakati bakukyaza onjogereko oba oneeyogerako nga gwe bakumye kadi bakukyaza nakati obawe ku interview kale enkuba gudiikudde waliwo senoogwa oddangamu ne weerija ne raini nga yannyimba bandinaye Katonda alina abantu banswaliza naye mu byonna nga lwalinya ku kisiteja nnyimba mwana wa Kinyozi simanyi biki nga nze gwalirako empengere kannaye mboyagala constituency ne bannange eggwanga limanyiddwa wala bayagala constituency nga nendawo yatasuusa nga wadde bbiri simu basiba bakwata mukazi omuye yali abakwata yakomawa babakwata kulema kwabiri abaana ate mulabiriye constituency eggwanga lino lijonga obutebalirya kibi nnyo kuba n'obwerosi bw'ekyalo tobusobola anyway nze neebaza Katonda n'abagudde kyebagamba musanyufu asanyukiddeko muyimbi munne jjukira fulufiga muyimbi oba akyayimba ensangi zino oba yabivaako naye nga fera tukimanyi nti muyimbi so agamba nti ekyokuuma esegona kadi nti kyafuzeeko kimala nti leka n'omukulu wa Lukaga atandikiraawo era nno olina amawulire agava eGomba East mbu gali mu nkuubo mbu Flavia Namulindwa yandifuna kadi mbu gye baabiwadde mbu waliwo gye ngasanze mu nsondawo mu kakuubo mbu gwe baagiwadde mbu alina wayayokezza simanyi oba biti oba bituufu naye katulindirire tulabe naye nga ngasanze awo mu nkuubo nga nange empita ayita bagamba nti Flavia Namulindwa yandi wangula kadi tuvuddeyo Mixim Tufani afunye amugambako ensangi zino abadde yafuuka nga motivational speaker naye ng'ayogera nnyo ku abawala abakazi ojjukira yavaayo wanino n'ayambalira mukyala we Bash oba yali mukyala we oba kyali mukyala we byayogera byali bingi naye ono avuddeyo n'amwambalira jjukira lwabadde nnaku lwa yesadde Bibi Zanda naye yavuddeyo n'amuviirayo n'amugamba nti gwe taata omanyi n'okukwata essente n'ogulira abakazi b'abano tiketi baddeyo naye nga n'omwana owwo akulema okwambaza kakati n'ono avuddeyo weesonyiwa abaana b'obuwala oli malaaya naawe Miki ate gwe oli malaaya embi Promax weesonyiwa abaana b'obuwala buli omu ayiyize waasobola bwe mba njiyiza wano ne nfuna akasente leka nfuna akasente ate gwe lwaki weekotegeera lwaki weefuula omugezi Miki olina baganda b'abawala Miki ozinyeeko abawala b'abandi ku malusu nina n'omukazi gwe mmanyi gwe wazaalamu omwana nga tiwamwanjula okitegeera ebyo sijja byogera naye onaakikolera nga bameka nja kufulumya video Miki nga bakukola ekintu kyolifa teweerabidde I swear Miki nze just kyenjagala weesonyiwa abaana b'obuwala baleke batujolonge lwa nsonga kwavadde abatujolonga ne Mukama yakirabadde nti abo bajolonzi bw'onaafa olisanga sitaani nga kugamba kyekimu nti abo abantu bajolonzi baleke batujolonge naffe tuli babbe Miki bakyobbye nange nzibe kyenzibye ne kati oyingirira mu gundi y'omukyala yoyagala afunewa Miki gwomanyi bwe wali olabika nga tonatandika kukola live Miki ojjukira bwe wali olabika nga tonatandika kukola live va ku bino nti waliwo abantu abakedde ku makya nakeera nti natandikirawo nga star Miki watandikira ku haso ohasolinga n'ofuna omulimu ku Fenoni mpola mpola n'okola akasenteko so mbadde nsaba osigalemu eyo leeni
toyingirira bakasitoma bangambye nkugambe tombuza njogera ngani ate encho ojja kukola era nja kwabya information ojirina. I swear Mickey Una information yakimanyi nze yakimanyi lwaki gwe ye waba mugezi nakootingamu ebigambo byenjogedde sorry bw'oba mugezi n'okootingamu ebigambo byenjogedde omanyi kyentegeeza. So Bella Lopez, respect ladies are our mothers to the nation. Waba tubbi oba tebatubbi ebyo ebintu byabwe tobiyingirira nnyo. Muntu yenna azadde ne mama we alina gwe yabbako alina gwe yakuula olyoka obeewo bannakazadde b'eggwanga tubasseemu ekitiibwa newankubadde balina ebisododo mirembe. Ate tubadde tulira ne zireeta Brisha mbu dush amuviire ku bbaawe ani gwe twogerako Jack. Ebintu by'abantu bana times oyinza okulowooza nti abantu bano tebalina mu mikwano Jack ne Brisha bibeera awo nga balinga bali mu content nembe ebyaddala beeyagala. Nze ntuukawo ne njagala okunyingira Jack naye Jack yonna awo wali tali yekka. Ako kadushi kakoze ebintu gwe weebuuze omukazi n'obeera n'embaga nnya mu mwaka gumu ate abasajja bonna ne bakugoba gwe tokyebuuza. Naye kati oli ku mubba wange olwokuba naye mukulu omuntu omukulu atalina magezi kale bambi talina magezi yadde nkimanyi awo wali tali yekka naye olina kyewakola omwana oyo ate sigenda kukkiriza kubanga omukomya. Kati gwe omukadde w'ekkanisa dushi kuba bino mbyogera kuwa n'ekitiibwa nti mwana ebiseera ebisinga mbadde sagala nakwogerako kuba oli muntu mukulu dushi oli muntu mukulu. Era nga tweyongerayo Uganda osekawo okaaba laba mbu pulezidenti wuno agenda obbatuusa mu nsi ensuubize. Bassebo ne bannyabo mugamba mutya erinnya omugenzi boogere Peterson pulezidenti wa Uganda addako bali batandikira mu nsiko ne bayita mu tanuuru nze ndi mu mwala mwentandikidde kama mbaya ni mbaya kese entebe yino njina akati eno Uganda babagamba nti Uganda zabu n'endidde zabu mulimu ebintu bingi nnyo by'otunuulira n'ogamba naye nga byebyo ate nga betulina okuba nga tutambulira nabyo. Uganda erina abantu nti ne bw'oba tuyagala kusakooseka kati tebasobola kale n'ekibeera serious bo balina engeri gye bakikwatamu kwegamba ne bagamba nti obulamu tebulina kubeera serious buli kaseera olina okuseekamukko naye beebo oyo nno mbu ye pulezidenti agenda tutuusa mu nsi ensuubize. Nga tuvuddeyoko tweyongerayo mawulire ag'enjawulo kankutwaleko mu nsonga endala ezigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Waneeno tulina Jjajja Ragadi ng'akutuusaakoko ensonga y'amagaali n'abayimbi. Ayine gezaako okuexplaininga omuyimbi yandisaanidde kubeera n'eggaali naye eggaali y'abantu ki era nga bali batya era birungi ki ebirimu na dangers na bibi ki ebirimu mu gaali zino. Akuwadde example gaali zezize zibaawo katugende naye mpola mpola akunyonyole lwaki nti omuyimbi oba webabaawo obuzibu gaaliyo nekola ebizibu gwe basookerako bibino. Ebintu by'eggaali biri bwe biti. When someone is killed tebasooka kunoonya yakubye banoonya mukulu wa ggaali nga bwe kiri Mexico nga bwe kiri Colombia nga bwe kiri Haiti naye because abantu bali exposed kumanya ti Haiti kiri kitya gangs ez'ekibuga ez'aba artist zawamba ekibuga Haiti zezi controllinga oba kitegedde kakati olwaliro bw'otunuulira eggaali zonna nga bw'oziraba lwaki tetubeera ne tweyigirizaamuko tutandika okukola eggaali nga zirina certificate. Obeere ne bakanyamba abakuuma nga balina certificate eya body armor tibe bakuuma International IBA International Bodyguard Association.
Negwe okutta omuntu abba simu kati ate yakutambulira kati ng'oli artist. Kati njagala kugamba the disadvantage. Okimanyi nti bw'obeera n'abantu abo tobasasula. Ne bwe bagamba ffe jjajja tuleke Kameme man. Kati Kameme bulijjo ogenda okuyimba bwe babba essimu ya kasitoma akwagala ogenda okendeza ku bakasitoma abo. Naye nga tokiraba it comes in the long run. Kutegeera Nti abaana bajjayo bati ono ayagala bakuba ekifaananyi. Omuntu azze n'akasimu ke omwana akakuttemu n'agamba where my phone, where's my phone? Oyegenze. Kakati nze this is my prayer. Buli artist ali Uganda alirako nti abantu bamumanyi kuba abantu okumanya si buwaze si kifuba. Naye okukimaintaininga n'obeera ng'osobola okuyimba emyaka 10, 20, 30. Yes. Wetaaga reward. Eno ensi gye tuli mu nzibu. Eno ensi ya nkokola. Eno ensi abantu bakola balikinga olina platform eriko abantu abajagala wakiri baagala bagijjeko. Era waliwo abasabirira baji blocking. Point ogitegedde. Kakati but the problem is because we never get such talks. Ate oba oyogera ebyamagezi ng'oli agamba oyayogera bullshit mwana oyogera tategeera. Because ye alina kyawagira. Oli ajja n'awagira omuntu agamba nti nze omusaayi gwange gwonna gujjudde ragadi. Era bw'oyogera ku ragadi nkutta. Ate ragadi n'ajja akola ensobi. Kati wakola ensobi era ensobi n'esigala nga bagiwaana. Otegedde point yange? Nkutegedde sebo. Nze lumu bwe batomera Weatherman nali ani akute mu network bannange. Tuli wano ne jjajja Ragadi Bobby Wine Buchamani esimu ebadde freezing nze jjajja tetukuwulidde esimu ebadde freezing nze okomyola eringa ogamba bwe batomera Weatherman. Twali ku Club Silk. Ne batugamba Charles Drive tugende tumulabe tumukwate. Mu butuufu okufiira omuyimbi twagamba tugende tutaase omuyimbi waffe. Tudduka tusanga abasajja ku Prince Charles Drive Kololo. Yes. Bano abaana olw'obusungu okufiirwa munnaabwe baakwata omusajja yali atomedde ne bamukuba. Naye nga gwe bakuba tebamumanyi. So nze ne mbagamba Megaide temukikola temukuba mulindeeko kuba already yatomedde omuntu yafudde. Now we are going to make another mistake. Bagenda okumala okuba obulungi bagwe bakubye eddiini wa studies eya Makerere. The Dean of Studies mumanyi ne mugamba Professor Ikudu, sorry for what has happened. I'm very sorry, these boys are bitter. Katujjukira nze nkyetonda kuma omusajja bamukuba yali ayigiriza mukyala w'emmotoka kiro ne batomera Weatherman boda. Njagala bayigiriza ebintu ebiri mu group kibitegeeza n'obuzibu obubiriko. Yali ayigiriza mukyala w'emmotoka ekiro. So ne batomera Weatherman n'afa n'owa boda n'akutukako amagulu. So kakati bwe bali bagezaako kubanga abadduka abantu ababodaboda ne tubasanga Kololo mu junction eya Kololo. Awo abaana bwe babaweera ebyabwe kibooko tteke biki maama taata n'omwana waabwe. Kakati omusajja gwe baakuba buli omu yali tamumanyi kuba bafiiriddwa. Naye omusajja nga yakulira ebyokuyigiriza Makerere nze nga mumanyi. Kati ekyaddirira omusajja bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro ng'abaamukuye bonna feesi azimanyi. Naye abagambye nti temukubanga nzijjukira. Jeno Katumba Amale yali IGP wa poliisi. Namugamba nti genda okubira Ragadi ayita abantu be bonna.
omusajja ali mu ddwaliro ne mukazi we bawanisa amagulu n'emikono waggulu naye singa baafa singa buli yaliko bamusiba for life. I think ogezako kutegeera point. Now what happened is I was called by the IGP Ragadi ne timu yo mwakubye professor ninga matezi nakubyeko akakode kasoko kunteekamu nzisoke basoko kunganti nakubye professor then we nganti sakubye professor kitegeza nabaddewo yes ebanga banyimirire mu kaguli ngenda kubeera nga nze mujulizi yaliwo nga ndaba banonga bakuba. Imagine industry yonna okuli Buchamani, okuli King Michael, okuli Chameleone, okuli bonna babaddewo mu kuba. Kati nga nze nokudda side eri babadde side eri nga mintu eyo yakubye ate nga ndi muyimbi ne Bobby yaliwo Tujakomawo mpati tutukwongere ku story eyo Jjajja Ragadi ng'anyumya era kyembanyi tajjagimaliriza nja kubanga byonna mbikuwa waneeno naye agezezaako okutangaaza nga woowulidde ebintu nga we bitambula ebintu by'abayimbi n'amagaali n'effujjo eribibaamu na biki ebiddira mu ffujjo eyo nga ekoleddwa abantu bafiirwa obulamu abamu ne bakosebwa byansuuso abamu bingi nga woowulidde. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.